Malaaya ono atategeerekese mannya ng'atemera mu gy'obukulu 25 yasangiddwa nga afiiridde mu loogi ya NRM Task Force nga wanerayo wali ne ofiisi za NRM mu kitundu ekyo. Mu kifo awasangiddwa omulambo guno wasangiddwa obupiira bugali mpitawa n'emmindi 3 nga kiteeberezebwa okubanga obupiira buno babadde beeyambisa nga beetunda ng'emmindi ze bakozesa okuyita abaguzi. Abatuuze mu kitundu kino bannyonnyodde engeri gye bagudde ku mulambo guno era ne bategeeza nti obwamalaaya bususse mu kitundu kyabwe kyokka nga abasajja bagula layisi ddala. Kitegedde ku makya twalwensasage egudde mu kitundu basoma omukozi w'omubaala okujja ne tulaba alabeddeko muzadde we ali eyo tamanyi na kyamutuuseeko batambula ayinza okuba nga talina nabimwogerako. Poliisi ng'edoomino ya DPC w'e Kawempe Ronald Wotwali ezze n'embwa yaayo ekonga olusu ng'eriko ennyumba y'omutuuze mwesibidde ategeerekese nga Stephen Bugembe era ng'ono atwaliddwa n'aggalirwa nga kiteeberezebwa okubanga y'omu ku beenyigidde mu ttemu lino. Ane kitu basaba timuberevere alate wabeerawo eneizo abalina amabaala mufeeyo nnyo okumanya abantu bekusaavinga. Hamisi Mukose omutuuze w'e Kawempe mu disitulikiti y'e Mukono yakubiddwa ennyondo ku mutwe n'afa ng'atuusibwa mu ddwaliro e Mulago. Kigambibwa nti omugenzi yapangisiddwa omukyala okuva ku siteegi wabadde akolera emanyiddwa nga eya Barclays ekireka ku ssaawa 4 ez'ekiro amutwaleko ekisowera mu Mukono wabula olwatuuse mu kkubo n'akubira banne ne bamukuba ennyondo ne bamuleka ng'ataawa. Abadde bakola n'omugenzi bategeezezza nga bw'abadde omukozi omulungi nti era nabo kyabakubye enkyukwe okuwulira nti afudde. Sulaiman Magumba nga ye taata w'omugenzi ategeezezza nti yafunye essimu okuva ku bakozi banne era n'asitukiramu okumanya ekiguddewo okutuuka mu ddwaliro nga mutabani we afudde. Naye ng'akubira poliisi omulanga tusaba enoonyereze ku nnamba eyakubidde omukyalo oyo eryoke mugambe nti omuntu wammwe bamukubye kunube ennamba eyo tennaba kutegeerekeka era tennafunikako ani nannyini waayo. N'ekikanga wakibuutikidde abatuuze b'e Kawempe mu zooni ya Kirokole bwe bagudde ku mukyala ng'attiddwa mu bukambwe era ng'omulambo guno gulabiddwa abasirikale abadde balawuna mu kiro nga bakuuma ekitundu ekyo. Omukyala atategeerekese mannya omulambo we gusangiddwa nga guliko enkwagulo mu bulago nga kigambibwa nti yandiba yasoose kukozesebwa n'oluvannyuma ananyoolebwa ensingo. Kuba nange sawa zitali n'ekiwunduwa duzu ku lwokubiri sawa bbiri zennyini nga nakyamanga wekyo kisaawe. Poliisi okuva e Kawempe ezze ne yeekebejja omulambo naye batuuze omukisa okulaba ku muntu oba waliwo amumanyi nga bonna tewali n'omu amutegeera. Bw'abatuuze bategeezezza nga bawulidde enduulu ekiro ku ssaawa 10 nga waliwo omuntu alaajana kyokka bugenze okukya kwe kusanga nga waliwo yafudde mu kitundu kyabwe ne bagamba nti ekitundu kya bulabe ng'ababbi bateegerawo abantu ne bababba wamu n'okubakuba era ne basaba poliisi okubongera obukuumi. Simanyi oba buzibu ki oba kisimanyi lwaki ffe abakazi batutta nnyo twaza gwaki basangiddwa bakukubiramu abantu waliwo abantu abalinankani babbirawo nnyo abantu mpozi nandisabye abantu batambule n'ebiwandiiko ebiboogerako kubanga omukyala poliisi emwagiriza naye nga talinaamu wadde akapapula kotuyinza okusinziira ekyo kimu. Oluvannyuma poliisi ya Kawempe ne yeekebejja omulambo n'egutwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.